Kyewuunyisa okulaba nti tukyagenda mu maaso n'okulwana n'obulwadde bwa coronavirus era nga bannaffe bakyafa naye ate abalala nga President Museveni akyabaluma ne gavumenti ye. Waliwo information etambula ng'ebuzaabuza abantu ku bulwadde bwa coronavirus. Esinga ebeera ku social media ng'esindikiddwa abantu abamu babeera bweru wa ggwanga, abamu nga bali wano. Abalala nga bigambo ebyogerebwa obwogerebwa abagamba mbu abantu bali mu kubattira mu ddwaliro, corona taliiyo, owadde atannajja, abantu bali mu kubattira mu ddwaliro, mbu bw'olwala, President Museveni ng'akuba essimu ng'aga nti omutuge, oyo mukole bwe muti. Nabagamba baganda bange nti obulamu tuleme butaamingira mu President Museveni yekka kubanga akaddiye. Museveni aleme kukyaya nsi yo, oli wa ddembe okumukyawa n'aleme kukyaya nsi yo kubanga abula akaseera katono aveeko n'abalala bajje. Negativity eremeza Africa emabega, obulamu bw'okukomplaininga buli kaseera, obulamu bw'okwekwasa, obulamu bw'okuwoza nandikoze kino naye gundi, obulamu bwa gavumenti etegezebwe. Tulina abantu mu society abatambulira mu kwemulugunya buli kaseera, abatambulira mu complaininga kino tekikize, gavumenti awombi, awo gavumenti awakoze ng'omusiru. Naddala ebintu ebisinga nnyo mu bantu abasomye, kubanga abantu bangi abatasomye eddoboozi lyabwe teriwulirwa, naye ate abasomye eddoboozi lyabwe liwulirwa mu posti ze bakola, mu comments ze bakola, abagenda ku TV ne boogera bangi, naye ogenda okulaba nga bajjudde negativity. Kyokka ate nabo tebeeyambye ne society tebaagadde kugiyamba. Kati obuzibu bwe buli nti ate balemesa abalala abandi badde bawulira ne beeyamba, bena baagala tufiire wamu, ate bo ne basigala nga balamu ne baba nga batuzanya kifiiriza. Abantu ensinge bw'oba onenya President Museveni ku nsonga ya corona, ekisooka baga gavumenti erimu ababbi. Kino kankikubuulye mukugamba ebigambo bino wammanga, teri gavumenti etaliimu babbi, kubanga ne famire yammwe muli babbi, ne kampuni omukolera boosi wammwe mumwawula ne mumubba. Gavumenti ya Museveni mbwe erimu entalo, tewali gavumenti etaliimu ntalo, ne famire yammwe erimu entalo, ne ku misigo muli muyomba buli kaseera, ne landiyo tomubuuza, ne neiba waakuddako tomubuuza, n'abaana be bajje wakaawo bagoba. Tewali watali ntalo, ensi efaanagana. Naye bw'abanga eggwanga lya Buyindi ewasinga abasawo, kubanga Buyindi yensi buli muntu gy'atwalibwamu okujjanjabwa n'aga nti ekirwadde nkiwonye. Bw'eba Buyindi korona agigoya okutuuka ku kyenkanidde awo, n'ebulwa oxygen, n'ebulwa amalwaliro abantu abasobola okugenda nga kisusse ate olwo Uganda. Bw'ebanga America esobeddwa nga teina ventilators, teina oxygen amala, teina amalwaliro gamala, amawanga g'abazungu si kikakasa, naye baagamba nti abantu aboogerebwa abafudde be bantu abali recorded, gavumenti beemanyi, abasasula NSSF n'abalala, olwo bangi abafa ba homeless people. Tegeeza nti omuwendo gw'abantu abafa ne mawanga agaakulaakulana mungi kubanga kino kyasukka. Niyo okutambuliranga mu bulamu bw'okomple gavumenti ekoze bubi, gavumenti ageze bwene, gavumenti mwagala gavumenti ekole ki banna? Mwagala gavumenti ekole ki? Gw'okoze ki gwe ng'omuntu? Mbadde mbasaba amawanga gonna ge twegomba okuli America, Trump bamuwangudde alina mutabani we ne mukyala we. Toyinza kusanga Trump omuto oba mukyala wa Trump oba muzukulu wa Trump nga boogeredde America ebikikinike, nga babyogerera Obama oba nga babyogerera Biden wadde babawangudde. Lwaki twettandiranga obulamu bw'okuzimbuulanga ensi zaffe? Kubanga abakulembeze betwogerako babeerawo ekiseera kyabwe ne batambula ne bagenda, ensi zaffe ne zisigalawo. Naye n'osanga omuntu ng'apostinga Uganda temugiwa buyambi, mubugisaleko, Uganda Museveni ali mu kutta bantu, Uganda is bleeding, n'omubuuza ndi ku kyalo ewammwe bameka abaakafaayo. Bw'oba badde ogenda mu tawuni okukola osanze bameka abagudde abafudde. Naye n'osanga nga people instead of investing in their nation, they are investing in tarnishing the name of their nations. Abamu mwesiba ku bantu b'ebweru, kambabuulira abantu b'ebweru bangi, ebweru w'eggwanga wabeerayo ebika by'abantu bangi. Waliyo abaasigala okwogera oluzungu naye nga ne bw'afiirwa nnyina tasobola kulinnya kujja kukoma wano kumuziika, nga bwe busibe bwalimu ye ng'omuntu, nga talina passport, talina visa, taliddana mu Uganda, naye ng'oyo yakubulira ebifa e Uganda ng'asiibayo. Kati ate tulina omulembe omuto ogugoberera obugoberezi. Obulwadde bwa corona gye buli, gavumenti eba n'ensobi zaayo n'obusobozi bwayo, nga naawe kitaawo bwe yalemererwa n'owange yalemererwa.
nze omukyala yambuuza omu yali musumba wange musumba Saala yanga Tobbi gavumenti mugiremerako naye kitaawo yakola ki mu bulamu amazima kitange talina bye yakola biri awo yafa naawe emyaka gy'olina singa oli akubuuza omwaka guno kye wakakola tolina niyo Museveni akoze bw'ati gavumenti buli kimu okomplaininga buli kaseera musasanya information ekintu kyolabe ku social media nga kyama Dr. Tibu apostinga video nga ali mu vanilla oba akubiriza abavubuka eyo togisharinga ovuma muvume naye singa oli ajja n'eki information ekitana makulu ng'osharinga ng'okyongerayo ng'ocommunicating ng'ocommentinga naye buli muntu kyasiga kyakungula always 20% drives the 80%. Ojja kwesanga ng'oli mu 80% always evugibwa obuvugibwa ecomplaininga ewemula evuma. Tusaba buli munnayuganda ayagala ensi akwatireko mu kiseera kino naddala abantu baffe nga bafa. Omuntu bw'omusanga tambadde masiki mugamba ambale masiki. Ababoda temutikka abantu babiri kubanga singa batusiba gavumenti ejja kusigaza omusaala gw'ojja kufiirwa services kuba Museveni tayinza kubulwa ddagala limujjanjaba naye singa batusiba ensi zaffe enjavu nezongera okwavuwala oba okwennyika mu byensimbi gw'ogenda okukosebwa gw'olowooza olumya muhoozi olowooza olumya maama Janet olowooza olumya gavumenti oyinza girumya abo bali bannaggwadda baamala dda eyo nsonga yakufumitiza nga Hamu Kiggundu abagamba mu katabo ke Success and Failure Based on Reason and Reality. Twagala ensi yaffe ekisookera ddala for God and our nation o Uganda may God uphold ensi yaffe tugisitule mu maaso ga Katonda tusabe tusiibe twegayire Katonda tuweeyo ku lw'ensi yaffe buli omu ayagalize munne abalina obusobozi nga Hamu Kiggundu byakutte miliyoni 5 n'omusobi n'awaayo okugemesa abakozi be namwe amakampuni tubeegayirira mukwateyo kasente akatono oba abakozi abakola ku radio ku TV mpapula z'amawulire mukuba obulango obwobwerera abantu bamanye ayinayo ky'osobola okukola kyonna mu budde buno vaayo obulamu bw'okomplaininga bwe bulamu bw'abafeeriya excuse lwe luguudo olugazi ennyo okwekwasa lwe luguudo olugazi olutuusa abantu mbwavu nze Dr. T Amale Status Benz.